nti nno ffe twerwanyisa ffekka era tetujja kusituka kubanga omulabe waffe ajja kwanguyirwa. Zibasanze abalowooza bwe batyo. Tulina omukisa nti obudde bukyaliyo era tekiri leeti ffe okutabagana, kubanga bino bye bigambo ebyawandiikibwa era mu Bagalatiya Ssuula 5:5. Naye bwe mulumagana, bwe mulyaŋŋana, mwegendereze mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Ziremu? Bwe mulumagana, bwe mulyaŋŋana, mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Entiisa ejja mpuuga ereme kukujja ku ebyo by'okkiririzaamu, kubanga mu Bagalatiya Essuula 6:9 nti tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi, kubanga ebiro bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise. Waliwo ebiseera by'otunula ng'onoonya ne munywanyi wo nga tomulaba, ng'onoonya abo be wayamba, be wawa ekyokulya ne batalabika ng'obeetaaga. Naye wadde ng'ebiseera biri bwe bityo, obeeranga munywevu okunywerera ku ebyo by'okkiririzaamu. Waliwo abalala abatugambye nti era ffe ng'ekibiina ffe basiiwuufu b'empisa. Abo baataddewo n'embeera erowoozesa abantu nti luno olukiiko teruggwe mu mirembe. Nabiwulidde, naye kaakati ani gwe mulaba akasuka ejjinja? Bano be mulaba batudde nga bateredde bwe bati ye National Unity Platform, ffe ebyo bye tukkiririzaamu. Bayibuli etuyigiriza nti yigiriza omwana empisa ennungi, ne bw'alikula tagenda kugivaamu. Mubadde batuufu abamu okutugamba nti nno bato baffe abamu tetubayigiriza mpisa nnungi, naye abamu ku mmwe abatunenya mwe mwabazaala, naffe tubasanze bukulu. Naye ku lw'ekibiina njagala obbakakasa nti ffe tetuli bakubi b'amayinja. Empulunguse mu ffe bwe zibaamu mumanye nti zaava mu mmwe. Kamalirize n'ebigambo ebitali bingi.